I saw a video of General Muhoozi when he's trying to become the spokesperson of Electoral Commission and asking all of the voters after voting they must leave the polling station, else they will be dealt with according to the law. We are under state capture. Breaking news, muwulire si mulungi wetuwugirira ssaawa zino His Excellency Robert Kyagulanyi abasajja abazungu bavuddeyo ne bamukakasa ne bamugamba statement omukulu General Muhoozi Kainerugaba ze yakoze olunaku lw'ejjo wali embwa ya ku headquarters za poliisi oba ez'amagye. Ono omusajja ebyaddala yamala dda okuwamba kitaawe ne famire ye yonna ogenda kukumbuza batya. Video yino ngikuletedde yonna Fred Lumbi wamu n'abalala abagezaako okubeera nga babikunyonyola. Njagala very keen gwe munakyukakyuka naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza video eno gimpereka like bumaze subscribe nga wegatteko omukutu gwaffe guno. Ino video is very important. Njagala owulirize omukulu Fred Lumbi ng'agezaako okubeera nga akutemera ebyaddala kana akasajja engeri gye kamaze dda okubeera nga akawambamu President His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Sokolabe omukubiramu bonna nobakubiramu kitegeeza nti mmwe we are under state capture. And these are not elections, but we're fighting for their survival to protect their 50-year master plan. Achitegedde gamba nti Lumbi kyayogedde nkitegedde. Saagala genda ku point ndala nga tokitegedde. Achitegedde gamba nti nkitegedde ngende ku point ndala nga okitegedde. Omusajja ayokyezza ye Amanda mu mbogo. Awadde international media, awadde international community, awadde buli munnayuganda kyabadde alindirira. Omusajja ye Amanda mu mbogo maama nnyabo. Kino sikirabangako. Kino sikirabangako. Abaana muwerera abazadde. Omusajja akubye family yonna omupiira 50-year master plan agikubye omupiira. Kabere ne Chief Justice Wunyidolo wali. I saw a video of General Muhoozi when he's trying to become the spokesperson of Electoral Commission and asking all of the voters after voting they must leave the polling station, else they will be dealt with according to the law. But again, unless General Muhoozi, you are talking of the law when you don't know the law. The law again calls these people to be at the polling station, but they are to keep specific distance. And another thing, what if these people decide not to come and vote? You are going to wait for what? And when did army... Hey. Now, yeah. You people, even if you have taken Ugandans to be useless in their own country, not to this extent. And I want to assure Ugandans, you will remain at the polling station. You are more of a law-abiding citizen compared to whoever will go back home. Because these people have even known that most people, they don't know even the law. They even don't know anything. That's why they've also decided to act to be people who don't know anything also. But General Muhoozi, I don't wish anyone to take this as an insult, but I'm here reminding you that we shall solidly be at the polling station without fear. I'm telling you. Because it is our vote. Why are you talking as if we are coming there to wait for your vote? It is our vote. We can even decide not to come and vote. Will you go home and start caning them to go and vote? And you people are asking for too much. You people are asking for too much. You people, you are supposed to ask yourself, what do Ugandans want? What must be done? Where have you not done well? Where have you messed up? You correct your own mistake. But what do? You give people a full sack of money. And you, by so doing, you think you are
Alright, byono nga tubitadde ku mabbali nkugambye anytime from now Gino Muhoozi naye International Criminal Court egenda tandika omukolako omujjukire bulungi America ate yagala abamanyira ba priests obagamba nti ba father ekyo kyo musobolo kirabako Nigeria bagezaako kutta abantu naye America yasobodde kubeera nga eyingira mu nsonga zaabwe kati kitegeeza ki His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne Gino Muhoozi we banaakontinuinga okubeera nga bawamba ba priests oba ba religious leaders anytime from now bagenda kubeera nga nabo babakola ki nga babakola ku video nyago jetegeze bulungi owulirize omukulu mabirizi nga bikunyonyola. Muhoozi Kainerugaba, this guy has cases against him in Chotera, Buganda Road, Lira, City Hall, Okumi, Nakawa. He has been committing a lot of crimes between that period. Now he's making unlawful announcements of how people should vote and then leave polling stations, how the voting will be transparent. Now, international, apart from Uganda, no military man, leave alone an officer, a man, even if he was a man, a Kadogo or an LDU, is allowed to participate in partisan politics, is allowed to comment on politics. And this is rooted in our constitution. When you read Articles 208, 209, it says the UPDF role is clear, shall be non-partisan, and shall not participate in its role is to look at territorial integrity. But these crimes have continued to go on. The same defense forces have issued a statement that they have a reverend father, that they have a police, they are investigating, and then they will arraign him in court. I don't know which court. Now, this one is also saying that actually is telling the world that they are going to contravene the Constitution and the Presidential Elections Act. The Constitution says the sovereignty within the people. The election must be free and fair. A free election allows a person to do everything he wants, including sitting at the polling station from morning until the evening. Now, you are telling people that they must go, and you are saying, I'm going to mobilize and ensure that they leave. So this noise must stop. These are crimes, international crimes. These are crimes which go to the root of our sovereignty under Article 1. And you people who think that these are simple things, you should think twice. You must understand that these are crimes, and we shall not allow them to go on. This thing is turning out to be a military operation. The Constitution provides for a free and fair election, but this is a military operation. But on the other side, I like it that they are now uncovering their face. When we said that we are boycotting election, people thought that we are just jokers. But now it's clear that this is not election. Right, bino bagamba dda omukulu n'ambooze kasita omukola ekintu oba ogenda kyerabirako olunaku olwaleero akedde kubeera nga kuba campaign wali emukolo naye kyabakola olw'okubanga abamanyidde omukulu Kabaka Magulunnyondo Ronald Mutebi owookubiri nkugamba ebino byosaga byogerera uno kabibagambire gwe tana subscribinga wegatteko omukutu gwaffe guno nimu okuyingira tubadde Mengo bassebo ne banyabo abasajja we bategedde nti Kyagulanyi ajja genda Mengo ne baziba buli kkubo erigenda Mengo. Mukimanyi nti ofiisi ya Ssaabasajja Kabaka eri awo ku Bulange, era Ssaabasajja Kabaka abakimanyi olunaku olwa bbalaza akeera naye najja mu ofiisi ye okukola ku mirimu emikulu egy'Obuganda egyetaaga okukozesa okukola ng'ali mu ofiisi. Ate nga mukimanyi nti ennaku zino abadde atambula ogende bweru olw'obujjanjabi kale ate era abadde yakadda. Naye ekintu ekinkabiza ezziga kwe kulaba ng'abasirikale basibye amakubo ne batuuka n'okuggalira Ssaabasajja Kabaka ne bakiika emmotoka mu kkubo lya Kabaka lye mumanyi erya Kabaka Njagala. Ssaabasajja ne bamulagira n'agenda n'ayita mu kikubo abamanyi Mengo. Waliwo awo awali akazimbe ka mukyala Ssebuggwawo, waliwo akakubo nga bw'onoolaba ebikubo ebibeera mu makati g'amaduuka. Ssaabasajja Kabaka waffe we bamulagidde okola ki? Okuyita. Ng'ate mumanyi Kabaka bw'ajja Mengo ajja bw'ati mu luguudo lwolwo Kabaka Njagala ne bamuggulirawo nawali Kabaka tayita mu masaŋŋanzira, ne bamuggulirawo n'omulyango gwe Nantawetwa n'ayita omwo. Naye olwaleero tebagugudde, olwaleero tayiseemu, bamuyisizza bbali ng'omuntu wa bulijjo. Nze Nambooze alina abazadde abeewaayo buli kimu ne balwanirira emirembe. Abantu ba Buganda abaagadde batyo gavumenti ya Mwami Museveni. Mpulidde ennaku
ate bw'owulira ennaku naye ng'agikutuusizzaako tomusobola. Emirundi egimufu abamu tukaaba bukaabi. Pulidde ennaku ey'amaanyi okulaba ng'abaserikale bakola bwe batyo kabaka waffe. Nembuuza nti Ssaabasajja azizza musango ki? Ab'NRM bwe baayagala okujja Mengo, Katikkiro yabakola ki? Yabaaniriza. Ebibiina byonna ebirala omuli DF etalina na pulezidenti gwesimbyewo, bonna bajja Mengo ne babakola ki? Ne babaggulira. Naye Kyagulanyi omwana wa Buganda n'ajja Mengo ne baziba amakubo ne batuuka n'okuggalira Ssaabasajja ekkubo.